omuti ogwawula ebibanja baganda baganga ejjinja liri nga bagezi kati ejjinja kino wookissa ne bw'otema ku katundu bwe kati n'osima wansi n'okassaayo naye kamalayo emyaka egi ogenda okudda nga weekali kavuddeyo era bano abagula ampoloti nga babakulira empanyi asooka n'asimawo ne yeebasaayo akatundu bwe kati kati nassaawo luno bwe nojja n'olukuulawo n'ovaawo ng'omanyi nti wakola ki omusajja akayana wajjira nga waliwo kisiko bwe mukeberawo musangawo nga kali kavaayo eri wansi balinga beetegereza nnyo ebintu kubanga teyavanga era agamba atemutemi muti akolemu eryato babiki nga alina otunulira profata z'omuti ogwo gusobola okuvamu eryato eva eri eri omwana oli ekkubo we lijja era ligiyitako bwe riti ne lijja ne liweta wano bwe riti kati bali eri bali mu kkubo omukulu nsobya ekyapo ekirabye okyaliko okyawaga oli mutuufu omusajja amemera nywera kubanga ebinywera bye bigenda omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu wano kati obunkanira kyolabiddeko ddala luli obadde owulira buwulizi naye ng'ogirabye otya yo erabika etya eri mu mbeera nnungi kiki kyogenda okukolerako ng'amagudala nga wakagiwangula osooka n'olimirako oli mutuufu nnyo kiteekwa okuteekwa kuba nga kiddawo ndabye nga ttaka gimu bulungi weewaawo tubadde tulambula ekyapa kino mukiraba ndowooza ekyapa kya bannaffe abakirabo property consultants bataddewo bano abavunkanyi 223 mu Wakula Ennume ku Delta TV program muzze mugigoberera ebeerawo buli lunaku olwokusatu n'olwokuna essaawa 12 okutuuka ssaawa 2 era nga bano bamu ku bavunkanyi abakyaliko ku mutendera guno kale bagirambudde olunaku luno olwaleero so kati ekikula kyayo bwe kityo bwe kiri omuti ogwo bwe bagusimbye n'ogenda bwoti n'eri waggulu eri omuwala oli gyayimiridde omu ku bavunkanyi nakkanjako ne munafuuli oloti eyo mulimu bijanjalo kati ekyapa kino kiri 5 ku 10 so omuvunkanyi Namukisa anakyewangulira ajja kuba awangudde kyabugagga ddala ekirungi ettaka lyawo ddungi ettaka lirabika okuba nga ebirimwako bidda kyayagala kyakolerako ono ye mukulu Paulo Lugomoka wa Kirabo Property Consultants akoze olwaleero ogw'okulambuza abavunkanyi baffe 223 mu programu Wakula Ennume ateeka ssente mu programu Wakula Ennume nga muvunkanyi omukulu era nga ekyapa akitulambuza olwaleero so kati abavunkanyi bo basigalidde kimu kuvunkanira kye balabyeko yeta kandi balaze era tebalina kye bajja kugamba mbu ate kye bakolera tebakirabako abantu balungi nnyo wali nnyo walina location entuufu kuba ne bagagaba nayo mwaka ogujja bajja babona nga bazimbye amayumba so ate ne kanisa oba yazimba kanisa naye weeri nene obulungi kikomera side emu kozi doakoti gye basiimyeko terina kikomera side nesinga babadde basimye semba yeri abadde asiba side emu kikomera bagadde wano Kakomi Faluku wali wano omu ku bavunkanyi omukulu Kakomi Faluku sebo ekyapo kirabye kirabye sebo kiri kitya kiri mu mbeera kyaba kina mutawaana ese kutabusse bibuuzo sebo wangula kyapa bibuuzo kabinyoke mudde mu nsiike olwo nno mwebonge kakati bw'obanga gwe kiwangudde kiki kyosuubira okukola ku ttaka lino oli mu mbeera yalyo gy'olisanzeemu sebo mbeera gye nsanzeemu nsobola okukola ebisinga obungi ebisinga project kituufu project sobola n'okwebakako tweyanziza nnyo tweyanzige abavunkanyi abalala baabali ono omukulu Eric Kijoma alina kyagamba ku kyapa kino nga bwakisanze kirabye abantu walungi nnyo location yawo nnungi nnyo kugamba omuntu obanga oli eno ate oba muntu wanjawulo nnyo oba wanjawulo ddala nnyo ddala tusinye nnyo mwami oyo tutambuza kino ekitundu kale katudde tuvunkane buvunkane ate so kale weewaawo enkalubika zinoonye obukongo bule
omukulu Sebuma Eduardo uno. Sebo tusanso kulaba. Nange sebo kulaba. Oli ku Olulasange online channel. Wow. Era abakulaba bagoberera ennyo abaludde nga bagoberera ku linnume bakulaba bulungi. So kyetubuuza ekyapa kino kirabye otya kuba ekigendera kyadde kyakulaba kyapa kyemuvunkanira ate nga mukirabiddeko dda ndaba nga sikeeki olinga naawe wagikutte oba eno yiyo okubyemu eyamanki olwo singa obukulu ettaka ndirabye olirabye liri mu mbeera ki ettaka lino ddungi abawangalidde mu by'ettaka tugamba liri virgin for development liri virgin yes terinazimbwako liba liri virgin batimanyi omuntu yabeera virgin Konga amakulu gaakyo getutakusa obulala naye ekintu kyonna ekitannakolerwako naddala nga ttaka tulowooza nti livagi mubeera nnungi era tulowooza nti okuddayo tugenda kuba tuteekamu ey'omumpi Kibuteba kubanga omuganda agamba gw'olaba okaabira omubikire ate ate ono ali wano ku Lusebenju nolwekyo tukirabye ndowooza tetulina mbejjerezo yonna kibulabuuza ng'erigenda emugga so tugenda kugira abazungu bakiyita sinare sinare eri wano nnungi olengera olusozi sinare mu Luganda kiki sinare Uganda ye Kayondo ndooza ye muyivuko okyolekeza mukulu Kayondo kale endabika yaawo endabika y'ekitundu Nyankola ayinza okugamba kyalenga munonga ndabika nnungi ddala esebo nga gwe owangudde singa gwe owangudde oba oyinza osuubira kiki oyinza okusookezaako kawo kigambo singa nze mba mpangu eŋŋambe kale gwe owangudde kiki okolerako kigambo ekituufu era kukolerako ebintu bingi naye olw'okuba nti ekiri mu tukimanyibwa nnyini kyo kusookaasooka ayinza okwogeza ky'osirikidde akyogere bingi basobola okuteekwawo amaka ate n'ebintu ebirala era bisobola okuteekebwawo lwaki yinza okulwawo okubaako kyenteekawo kuba nsanze obuzibu nti ate nkyalina okulebuuka nangule bano abanninaanye n'akafo kano kayogeddeko oteekateeka kubagula yes badde njagala mbagule tusobola okugaziyaamu ku kifo kino kyongera okugaziwa sebo ente gibayita nusu bulaayi efune nayo weenaakubira eŋŋanja zaayo n'eminyonyi we ginaakubira empacca okulabika nga enkulaakulana etojjera enjogera gy'oyogeramu oyogera nga agamba mbu kyojje weetikinga amangu ago ate otandika kukootakoota ebintu bino birabasa si bye biri byogamba nti akasolo tekannafa era bwe kaba kanaafa era osobola okukalaba bw'olaba nga keefudde gundi olufumbo olukulu bw'olaba lulwanya embwa ng'esanja basala oweze enkolokooto ziringa za muvumbuzi w'amawulu amawulu tegannaba kujja ngala akubangalo tyaba n'agalya oba n'akuba mpina naye beera ndoza bweto bwefaanana ekifo kirabika bulungi tugenda kulaba engeri ekirungi ebulirayo emitendera mitono nnyo okutuuka kamalirizo ngenda kuza omwezi 10 mitendera egyo mitono naye minene ddala era mikulu era kaŋŋambe nti olusozi lwe mwolekedde kati lwe lusozi gambalaga naye nga tekikugana kukoowoola abantu bw'obanga bw'ogambye nti kati gwe weekakasa bakoowolere ddala bajje ga 10 bakozi bannange ku mirimu nsomesa abayizi bensomesa baganda bange bantu bange ku bitundu kwempangaalira era nkakasa nti olunaku luli mujja kubaawo okumbugiriza kubanga ekyapa kino kyangu okuwangula naye kizitowa kikulimutamba n'amasanyu amangi etaaga bakikwatako bakisitule ate tulabe bwe tugenda mu maaso ddala naye nga ndowooza TV n'atuwa omukisa Mukama nga bw'ayagadde nti tutuuse ku lumeggano olusembayo olwakamaliza okufa ino okutuwa ate mu ngeri enjawulo okukoola abawagizi bajja kubawa omukisa nate ku TV okwongera okukoowoola naye nga tweyanzege okujja nga olina akalala akatalekeka akatalekeka obulemeezi buno okuba bulimu ebyafaayo bingi olwekyo ekifo kino ndoza kinaabeera wano nga tukiwangudde ne kifuuka ng'ekifo nakyo eky'ebyennono kuba bwe ntandika okwetegereza ndowooza nti bamunaanika tali wala n'ekifo kino ate nga kinajjukirwa nti Ssekabaka Muteesa II yakubayo olubiri lwe n'ebyobulambuzi ebirala bingi mu bulemeezi ate n'eggombolola ntegezeddwa nti kiri mu nyimbwa ate nga n'ennyimbwa eyo byafaayo byereere wabula enkoko kigemuza oyo ndowooza enggombola gye yaweebwa lumu eno
neno bonna kale ate nentuuka ew'omuvunkanyi omulala Kayondo Eddie weewaawo ssebo tusanyusa okulaba ku olulasange ye nsanyusa okubasanga weewaawo era mbeebaza olunaku luno weewaawo tulambuzidde ettaka bangi tubadde tuvunkana obaoliawo abamu nga tebakakasa oba ddala weekiri nga babuusabuusa naye okulaba okubuusabuusa kuba weddemu kuggwereddemu ddala bade manyi musigaddemu akabuusabuusa katonotono tewakyali kubuusabuusa kituufu okulaba kukkiriza kituufu nnyo tukkiriza nti poloti gyeri tulambuziddwa era gy'oyimiriddemu yennyini abavunkanya abamu we mbatuukiridde badde batandise dde okwebala mu bwaka kati bwengira bwenti olugira nga nze nkubawo ennyumba ogwo gwenga gwo teweebalirako omanyi omuganda agamba tonalya totumaayijja nkwagadde naye ate sijja kubuteebalirako ntuuse ku mutendera bwandibadde butiitiizi nnyo era oba kugamba munno sinnaba kwebalirako mbadde nja kugamba nti oli mutiitiizi weebalirako nkakasa nti bwenaaba mpangudde ettaka lino ojja kulikulaakulanya nimireko kuba ettaka gimu lyondirabye nkalajje ndabira ddala nga mubende gwennyini mubende gwera emirimu osobola okuzza emmere kituufu ebintu nga biyiri gy'oteekako weewaawo bitooke essebo kale onookiwa omutemero oba oli awo Kayondo Eddie ettaka lino olirambudde kiki kyofunye nga wakalirambula okusookera ddala nkakasizza nti ekyatusuubizibwa gyekiri okakasizza nti gyekiri weebale nnyo ekyokubiri ndabawo omukisa ogw'okukiwangula kuba amaanyi gange gye gantuusizza wano era nkakasizza ddala nga nsobola okuwangula empaka zino kituufu kale tukwagaliza obuwanguzi mukulu Kayondo Eddie olinako bw'oyinza okutumirako mu kaseera kano ntumira abawangaalira ku mikutu gatta bantu kuli ab'olulasange Buganda nnono weewaawo twejjukanya oluganda olw'ennyembe weewaawo era nga mbayita ku lunaku luli abandi mugezi nga tubakonyeeko mugezi nga mubuulire entertainment mafamire bonna babeeyo nnyo waliwo n'abassa ekimu n'essengule 222 weewaawo bonna bajje bambulirize ku lunaku luli abatasobola nga bali bweru wa ggwanga basobola okuwagira mu ngeri esoboka okusasulira abali e Uganda kituufu ne bajja ne bakkiriza obuwanguzi bwaffe kituufu nnyo tweyanze gwe ye mukulu Kayondo Eddie mumuwulidde abavunkanya abalala bakyali waliwo abavunkanyi no mulimu abavunkanya abakyalimu bana abavunkanyi bano baana basomero ono ye gwani nyabo Nakato Nasaka Rashida mulambudde ekyapa kya Kirabo Property Consultants okirabye otya ekyapa kirungi nga gwe Nakato Rashida kiki kyofunye ekifaananyi kisooka singa oba owangudde kyosooka okukolera ku ttaka lino era ndaba bateekako ebijanjalwa byeyagaza osomera mu ssomero ki Kalanamo SS oli mu kibiina kyakumeka nsenvuddeko ey'okusatu kale tukwagaliza buwanguzi ate mukulu Kijoma twakulabye dda mukulu Soya twamulabye dda mukulu Kakomi twamulabye dda tubuzaayo ono nyabo kati oli ku olulasange online channel era bakulaba sooka obeeko kyogamba eggwanga okyali awakola ennume 223 ekyapa kino kyemuwangudde okyebalirako oba wavuddeko dda nebayirako ddala mbadde manyi olabye abasajja wano botasinkanangako n'otya amameme amatunduzi ne gakulasira zisobola kutya tegukutundu gaggwe ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo nkukwateko ku mutima awo ndabe gutakuba oli mugumu okitwala ludda wa oli waawa oli wesseeta ttaka lino ng'oliwangudde ekyapa okirabye embeera gye kirimu osuubira okukolerako ki nga wakajja amangu ddala okusenga ku ttaka lino kuba kyo ekyapa okirabye tugenda sooka tulimireko ebimera ebyemmere ettaka gimu era muntu bw'alimirako kituufu abaakiraba banange mulaba n'ebijanjalo ebyateekebwa wano binyirira kyayogera kyekyo olwo oluvannyuma wetunaaba kati awo musooke ŋŋambe maama oba asobola ayongereko poloti endala kati bwe wagaziwa awo oba tuteekewo ebiyumba by'enkoko eby'embizzi oli musenvuddeko yakumeka eyokubiri omwana mumulidde bwatyo bwakirabye era bwatyo bwatutegezezaako webale nnyo buli omu ffe tumwangaliza buwanguzi ate mbadde ndi awo nentuuka omusajja omukulu ng'ejembe ono kiwulaabuza nkikwegera mufumiro mulabyeko mumumanyi sebo
oli ku Olusange online channel ba ku kyogambe gwanga oluvanyuma lw'okulambula ekyapa kyamwe kino ekya Kirabo Property. Gwanga gye nditegeezaako tutuuse wano we tuli ku poloti yaffe gye batuwadde. Ekyali yamu oba yiyo? Poloti eno tennaba kufuuka yange kubanga sinnawangula. Naye nga ndowooza yange mutima gungamba nti kati yange. Oyogedde bulungi. Nina kwongeramu maanyi nnyo n'okuyolesa obumanyi eno nsobole okuba nga ngitwala kuba buli omu ajeesunga ate nga buli omu mumanyi atuse ku mutima. Aganaalya n'agataalya embu ku nte. Gonna ku nte. Gaba gasowera. Gaba gasowera. Essebo. Kale nabanga Mukama nyambe nenjiwangula. Mbadde manyi gaba maaso. Maaso g'abaguzi. Byonna biyinza okuba. Omanyi Oluganda lugagga. Weekakasa ebintu kubanga woogenda wookya. Wookya. Onoogitwala? Eno nja gitwala. Onoogitwala? Kuba pulaani zonna ezaawo nzikuba nga nziraba. Nsobola okusaako ennyumba. Okuba tukubiremu mu pulaani gwe pulaani yange nze nsobola okusaako wano ennyumba. Omuvunkanya omwaŋŋambye mutogamba mbu singa ngitutte gamba nti nga ngitutte. Nga ngitutte nja kusaako ebiyumba byange ebyokulunda ng'enkoko. Otunda buno bumutambuza ddembe? Bumutambuza ddembe sibwettanira. Tulaga ku bulunda. Nabo bufuna. Bufuna naye obusibujja. Oyita mu ludda lwa nkoko. Sekoko. Enkoko. Nte koko n'amaka. Zino ezitali zino ez'okumutwe zinayogera. Sobola okuteekawo. Yego gwa ekibuuzo eky'ebyoya. Kyanfuukira akayinja mu ngatto. Naye nga lwaki ogwo obuntu obwo? Awantu awo n'obanga ekintu okimanyi. Mukadde ako obanga bakubuuza. Osobola okubula ate natuukawo yatamanyi buzibu bwawo. Atamukute yagamba? Nti megguzayo ne tugenda. Naye nga awantu awo si wangu naye batusabire buli omu ayagala era nze buli omu munnange mwagaliza. Vaawo linda kusooka olindeko ogambye buli omu mwagaliza. Buli omu mwagaliza obuwanguzi Mukama Katonda nga obwa poloti eno. Buli omu yajja. Buli otayagaliza munno nawe tofuna. Yagaliza ofune. Kati nze njagaliza buli omu ye Mukama yagenda ossalawo ane nannyini. Ogambye gwani amannya go? Nze Kasozi Moses nvudde musaza l'Ekyaddondo. Musajja musomesa. Okwata nnoni nga bwe nnima. Osomesa kibiina ki ebyo? Osomesa okuva ku kibiina ekyo tuyita ekisooka okutuuka ku kyokuna ye senior 1 paka ku senior 4. Nsembuddeko esooka kutuuka mu nsembuddeko ey'okuna. St. Charles Lwanga awunga erukole bombo. Naye nga wayitira mu kijjoloto ekyebuwagga. Ekyebuwagga. Nayitawo bulungi nyera negire mtena gyonna gyekuseeko. Kakati mukulu Moses koowola abantu bajje ngenda kusoma ezi 10. Koowola abantu bonna. Okuviira ddala ekijjudde. Buwagga na Lusugga. Saako ne Kabanyolo. Gayaza. Mpererwe Kyebando Kaleerwe. Paka mu kibuga. Ne bannayuganda bonna buli omu TV eno Delta TV etukubiriza okukola. Era buli wamu. Era buli wawulira tukole. Tweyongera okukola. Bonna bajje ng'ennaku z'omwezi 10. Wali ku muganziro ze tugenda okubeera. Okuyingira mutwalo gumu analya ku mmeeza entukuvu. Mitwalo 2. Kyekyo. Bajje balabe nga Kasozi Moses bamukwasa ekyapa ky'ettaka. Bwate bwagambye tebiddibwamu. Kakati tugezaako okunoonya wano abavunkanya abalala tulabe bwe bakirabye. Mukulu Kalisa. Abantu bana batugoberera abatulaba wano ku Olusange online media batulaba bagala sebo ekyapo obadde omu kubalambudde ekyapa kya Kirabo Property Consultants. Ekyapa nkirambudde okisanze mu mbeera ki? Ekyapa kiri walungi nnyo ate tufunye poloti esookera ddala wano. Tufunye poloti esookera ddala kubanga era yesinga ndoozi obulungi. Esebo. Kakati nze sijja kwogera bingi ku poloti eno kubanga tukyali mu kabbinkano mukuvvunkana. Naye kyeŋŋamba nze nyina ekyawandiikibwa mu Bayibuli kyenkozesa. Ekyawandiikibwa ekyo Daniel 11:32 egamba nti abamanyi Katonda waabwe balikola ebyobuzira. Kati nange ngenda kukola ebyobuzira ntwale ettaka lino. Naye nga nebaza nnyo omwami Kirabo Property Consultant ataddewo yasazeewo n'atuwa epoloti y'obwereere ng'ate walungi nnyo sigundi sigamba tino yalabye ku luyinja we yatuwadde atuwadde ewantu ewalungi wosobola n'okusimba ekitooke kidda bulungi era nze musabira bwe mba neesabira ate naye mumusabira. Bw'oba wangu ogenda kusooka kuteekawo bitooke?
ebitooke yinza okuzimba waawo ennyumba wena wasigadde nentekawo olusuku oli mutuufu ekitundu osobola okuteekawo n'okulundirawo wali wenaasula kati weno nentekayo olusuku oli musajja mugezi nnyo tukwagadde nnyo kowula ku bantu bagenda okujja ngenda kusoma 10 ku kamalirizo ku fayino kubanga gwedde weebaze edda nti oli ku kamalirizo kakati nkowoola abantu bange awo abali ekanyanya awo nga ku kyuma ky'ebyennyanja nenkowoola abali ebbombo nenkowoola abali egayaaza nenkowoola abali emulago benkola nabo abasawo gwe tukola nabo mu infectious disease nenkowoola n'abalala abali ekatwe ekatwe nyina waabo abagizi bange mpozi oli musawo ojanjaba infectious diseases mwezi mulimu nga ndwadde kina mulimu AIDS mulimu cancer mulimu gonorrhea n'akafuba ziri mpozi zigwa mu STI zigonorrhea syphilis n'endala naye nabyo bw'oli bwajjanga waffe era naye mumukolako tweyanziza nnyo mukulu Kaliisa Gonzaga mubejja yoyo mumulabyeko ate nga y'omu ku bavunkanyi so tumwagaliza buwanguzi bavunkanyi baffe aba-223 tuli nabo bamaliriza okulambula ettaka lino omukulu ye finance owa Delta TV mukulu Lameka era nga aline senkulu wa Kirabo Property Consultants mubalazeeko tuseewo njagala naye abeeko kyagamba ku luvannyuma lw'okuba nti y'omu kubalambudde ekyapa ky'abavunkanyi omwaka guno 2023 abasookedde eddala ku mpewo za Delta TV omwaka guno 2023 awakula ennume ne Kirabo Property Consultants abasuuleyoko akagambo kusinziira ye nga bwalabye ekyapa kino bannange nsanyusa obbalaba waawo ekyamazima bintu si bya kiyaaye bintu bya kifere ate kino omukulu wa kirabo kyatukoledde ddala kiragira ddala obwerufu mazima omuntu kati amaanyi wabanga abadde azuukuka 8 kati alina okwongerayo azuuke 7 butereevu kubanga nekyolwanira kati essaawa ng'okirabyeko kirabako era nfunyemu n'ekirowoozo simanyi bwansobola okuyingira empaka kubanga wentowandabyewo ddala nentandikira awo singa abadde asobola atugambye nti singa ye azeesogga era naye n'alaba ng'olwoka naluyingira naye atalina mukisa so bwekityo bwekiri katubasiibule